abazadde abamu ate bo banjawulo Shamimu. Waliwo njagala kubira ono omuvubuka ka message ke nkusomedde wano. Kasome ka message. I have a story of my father using me. Yes. But I'm a boy. Omwana mulenzi naye taata we amukozesa. Katumukubireko wano. Hello. Akutte. Hello. Jebaleko sebo abasiba bamuvubuka. Simanya wondi. Oyogera ko ne Shalom Kawesi. Mbadde nfunyeko message. Yes. Ya aba linyo limanyi erya liri ku TikTok asijja lyogera. Enyenga liriko media. Olimanyi Oli mpeza mete nangamba message esomye bweti. Nengamba I have a story of my father using me but I'm a boy. Message unjimanyi. Ebintu abituufu. Ebintu ebyo nange yali bukituufu. Mwagenza ku poliisi. Lwaki alina ku poliisi? Tagenze ku poliisi. Ate mbanyiza omutuusaako obuzibu. Ng'anya mutuusaako obuzibu. Muzeeyi we. Omwana oyo abeera ne taata we? Alina emyaka emeka? Anya like over 20 Nabiri abeera muntu mukulu Shamimu. Waliwo wano kansala gwe njagala ogereko nawe omunnyonnyole kwata kansala. Obuuze ebibuzo byagala okubuuza. Tesoba muyamba. Obeera ojja kati ebyabazadde ennaku zino. Ngabo amaanyi gonna ge tuteeka ku baana abawala nga tuba protectinga eri baganda baabwe, eri bataata baabwe, eri ba uncle baabwe. How do you protect a daughter from his father? Yes, bataata munange ennaku zino abasinga Allah akusaasira kyova olaba nkiddamu. Kyova nga bwe nkugambye nti tugenda kwogera nnyo n'abazadde ennyo n'okusinga bwe tubadde twogera ennyo n'abaana. Kuba kati abazadde bwe buzibu. Omukazi bw'oba osaba Allah kuwa omusajja, saba bakuwa omusajja atya Allah we. Nga tatya bantu banaagamba ki wabula nga naye yennyini alina ensonyi. Saba Allah kuwa omuntu alina ensonyi. Omuntu yenna takyalina nsonyi mu ye aba takyatya biki byagenda kukola, biki byagenda kwogera, baani bagenda okwaffectinga. Kati omuntu bw'aluzinga ensonyi n'abulirayo n'abantu baswalira. Omuntu yenna alina ensonyi yeerekereza ebintu ebimu. N'alowooza kwabo abantu abamukkiririzaamu. Abamulinaanye. Abantu abamuliraanye. Waliwo abantu batunya n'agamba mu kino sigenda kikola. Kulwa abantu bano abaninaanye. Omuntu yenna alina eddiini atuuka n'alowooza ku ddiini n'agamba kulwa Allah wange kino kankireke. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Waliwo ebigambo baseka ebogera ngataka kutumba. Ebogere. Ato yagala tandika kutumba. Ebigambo ebiddakawo bibogera yogerawo. Njagala tuwanka twabuuze mu nkola kati nkola saka tukale mu nkola ya kinafusi. Kati audience yo focus ya basiramu. Bashai. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba njagala bali gwe bateeka waawo. Anko bogera ebigambo ebyo nga seka akata nkosoma. Bani ebigambo ebyo Inna alhamdulillah. La hudu. Kireke bajja kunyiga. Tebajja kunyiga. Soko binkwati. Mbakuutiranga sejjamu, mbakuutiranga sesudde muguluka okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuyinza wa nasema kutuba. Niyo nange. Mirembe kukyuka naliko n'omwazenyi. Ate no so ogwa yebukota waawo. Soko yazine mutubulire. Pakisani kwazina. Yazina.
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكاتي الله سكر كواتكو نانيو كواتكو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنتوا سداوي كده ما أشهد أن لا إله إلا الله ايوه يا زينة أشهد أن لا إله إلا الله كاري ولا جيموبي أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أيا على الصلاة جابي تريزا على الصلاة ناماني غاولا نيت جيندي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسمع الدعاء njera bidde Allah jigwanye dawo mungi nyaawo kwerabira edduwa naye ajja kudda kale tukimanye swala Allahu akbar Allahu akbar al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Shalom omuyambi otya آمين oba naawe amuliraanye tosaala قل هو الله bino yabiyiga tannakulira الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد singa ombeerako singa tokyanywa mwenge سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم kankuweyo ekyebiri Allahu akbar Allahu akbar okirabye sendo nakudakedde bulungi barakallahu fikum barakallahu fikum wanjigiriza mukwano habimanyi nsaba kati Allah akulungamye okomewo mpola mpola ku Allah nungamye nkomewo Allah ndete tugenda kusabira nga buli sala zaffe tukuteekamu bwe tugaya Allah lungamye omudduwo Shalom lungamye omudduwo tumale agende ne ku nnyumba yo omuyite nga mugenyiwo baseka bansamira edduwa buli kaseera bansabira ekintu ekyo baga baseka bamanye ekituufu aba babeera bidde twagala otyayo Allah akuyite ku nnyumba ye akuyite tosasigala ku nnyumba ya Allah tosasigala kyekimu nyumba ya Allah reni yanyumiriza ka story nyumba ya Allah yo sinyangu bikyosabirako kikola wala mukwano gwe yamweza message nga ali ku kaba agenza kuwumula namugamba nkwegedde ngambira Allah nve ku beti namudinganya ngambira Allah nve ku beti nalopewa Allah ati beti alimu zala ate zala takkirizibwa okuva bwe yava Makka omuvubuka ontawangula beti kachagero yini kanonye katike kyoddeyo gambe Allah anzikiriza mpe ku mukisa gwa beti Mungu atali mumumu jako nanga chendakega atawangula okimunyenyerambu ali mu kukimujjako yagero yini ni adali no kimunyonya ati kiri kye wansaba kati kitanga yamugenja tunonya akatiketi oddeyo okwate ku kabo gambe Allah Shalom nanga rwengenda ndoza nkusabire onsabire Mungu akujje ku beti muveeko nekateri beti okumala kati weeks up teri mipira team national break wadde zenjagala omuviireko ddala completely munyiwe kuba beti kisirani kye anko zatuteze nade ensubira zonna akuwa n'akuggyako nali ntumiza omusajja oyinza n'otandika otunda by'olina ne cement ate saatunda akataka kempambire osomesa omuyindi akati nfuna million 10 nzikutte nga nfuna odd 5 nakwanga million yaga noziteekayo nenkola nigenda kukuba sente ase oneegaana otteebamu tiimu yo gyosinga okwagala 10 baatutteko ekikopo nno bakitutte ekyakalabawo ate ani yakitutte nga ffe twadde ku top just like that omuntu asobola okukompiira gumu nga goli ku top n'atwala ekikopo ekikopo bakitutte Manchester City tewagulaba lwaki ani yabadde akola ebyekisiiro tiyeri by the way gwe ne Sane luli abantu tebayagala kintu kye mukola kya busiru ekyaki twakola kya mwannimba tutya ne munfuula yungwe lwako abambi abawagizi ba Sene era bagamba ekikulu kya byonna kasita muwagizi wa Sene ataaluddewo kati gwe walaga specimen walaga ensi omwagizi wa Sene omutuufu we mutwe mubeera bangi abalingizi gweka
Thierry siwa Arsenal yasabye mu Carabao tamaje red card ku weekend Van Persie ateta wa Van Persie akyasamba omupiira yakuyenye kukona liwe golo gye baganye akyali mu Arsenal tawumulanga muto kati ateta golo kipa wamwe bamugyeyo bujja bebo bebawadde card leo yateta bamwadde red card ngali mu golo yagize mwanya ddaze namugira no wa nava ku mupiira gokuteeka ku bunkenke no le mwana simanye kintu kyatabuse ekyaseno nikala Arsenal doza bakadde bangi kuba kateri enule enamba gyali mu atagiganye ne bakola byo goba wenga mwali oli ompita musiru bangambye yali coach n'avaawo naye luli wangamba mbu ye golokipa kati ateta ye golokipa Shalom nesane muli babi golokipa amwe yateta ne munda bisiza ddala ng'omuntu omusiru oye mwagizi wa Arsenal musiru oye mwagizi wa Arsenal ne abamaniyo bamuliko maddi okutujoga tuga mu Champions League kasita twatuuka ku top Champions League sikwe tuli ku top muli ku top ne Premier League mwakati musikadde emikopo bisatu babeera simayo batunakitwala Champions League mulina mugenda mutwala just no Premier League mugenda okuwangula yebo mwemaze emyaka 2 nga tumuwangula yako mugenda muwangula muye mugenda muwangula maze emyaka ameka 22 ngatamuwangula so ngera tukyasa Masala yavudde mu tiimu yammwe Masala alina kwetalinga mukazi tomanya batebera Muhammad Salah anti wandigaye Muhammad Salah. Muhammad Salah si sindigo yayimbako. Ngayimba ki? Mama yayimba Muhammad Ali. Muhammad Ali yali talinze yavudde mu Arsenal. Yanyuse. Abadde akaddi. Abadde abatebera nnyo mu Arsenal. Bambi katateke yagenze katuga kola tuti. Era ddi buli amaanyi eri aba Arsenal. Muhammad Ali yali mbe wa bikonde ye. So, what you can say short and mama show assalamu alaikum hajati. Abasajja babi basajja gwanga bi. Abasajja bonna babi ngojjeko baganda. Lwaki baganda bwa bajjemu? Balungi. Basi basajja. Beeyisa bulungi. Mawe mamba akola atya kozi. Mwewe naavumaganya ekika kyonna omutali baganda bange. Kati angu wala basajja zezo muli abawulira atya. Ate yigo tewalaba nti nataddeko question mark. Ngojjeko baganda bange ne question mark. Ne anko. Abasigadde mwenna ate oyagala okwagala. Ate ngo oli mufumbo ya dotegeeza ki? Manyi fetwa tufefetta. Bad manners zonna ziri kunze kati tata wana. Baka kati oli mufumbo. Reminder. Baganda mbona abafumbo tebatukwana. Olimba. Momanya abantu abakazi abasinga okufuna request z'okwanibwa nga abakazi abafumbo. Just omukazi abeera contented ne wali. Abakazi abafumbo bakwanibwa okusinga abaana batannafumbirwa. Era abakazi abafumbo bagoba abasajja bangi okusinga abawala abatannafumbirwa. Very serious. Era singa abakazi abafumbo bakwata ababakwana ne baba waebweru nti bannange kimala nze already natwalibwa n'abaana abalala gye bali eri. Lwaki oboogera n'omusajja nga ate relationship already nakuta tayogedde naye nkugambye ezijja anti abakazi abafumbo bagenda okuwa abasajja abakwana chance wabaawo ebitali birungi waka okitegedde. Kati era kyova olaba omusajja yenna ayina omukyalo oba omukazi wenna omufumbo towa mwagalwawo chance ewa bantu bali mu inbox ye kubalowoozaako kutandika balowoozaako nti kale gundi yali ankoonamu oba ne simuwa budde oba nziremu muwa obudde namwereza kahayi ane batandikira so kati omwagalwawo kyova asaagala abantu bagenda mu lusirika. You are against the lusirika. Olusirika lwero luleeta ebyo byonna ebyo. Luleeta ebyo byonna abantu kukwana kutandika bawa chances otandika okugamba oba yalimu ensanga namunyooma bunyoomi. Kati omusajja toyina kuwamuka abakazi babakwanira ddala obe mwawasa temulowooza nti olwokuba mwabawasa tebakyalinayo bantu babakwana bweru babakwanira ddala mukazi mufumbo bambi mukwate bulungi gw'olina akuyamba buyambi yeerekereza yalondawo gwe mu bangi
linda lwoli mulekawo n'afumbirwa nga wakayitawo omwezi gumu lwojja otegera nti teyamufunyira abadde ayendera mu bufumbo abatayenda Shamim if you break up nkusubira emyaka nga 6 ng'okyakungubaga nga you haven't healed abo baafa bonna bali abasinga abaawonawo bali mulago babawanika amagulu abo abakazi be mwakyawanga n'amala emyaka 6 ng'akyakungubaga bonna baakutuka obulwadde obutaategeerekeka abaasigalawo emmotoka zaabakuba ne bamenyeka amagulu bali mulago babawanika kati bano abaliwo w'omuta ng'anoonya ekiddako takyayinza kukungubaga tebakyaliwo heartbreak muntu gyakungubaga ate abakazi bawonera mu maka gammwe gennyini maka gonna omupya agange gyabakyali omukadde gwe mwekyayi naye wawonera era agenda okuva ewo ng'ali redo yingira obufumbo obulala wamukola ebintu n'awona naye ekyawa n'amala n'awonera nno ddala agenda okugenda ewalala ng'asazeewo ng'era ategedde nti kati wano wenzira just Shalom mumwe mwe mumala owasa abakazi muba mulowooza kati omusiru wange mutadde kabeera awo era kyekimu naffe abakazi bamala okukuwasa ng'ogaa kati ono omusajja wange ng'otandika obuteefiirayo otandika okufaanana nga Nagadia otandika okulowooza gwamulina kyokka ye akyayagala oli omukazi gwe yakwana wadde ozadde wadde ebintu bitandise okubeera nga okuze jjukira abakazi tukula mangu ku basajja ne baba tusinga emyaka tuba tukula mangu ku bo kati oba mukutuka mangu ekyokutuka kikulu abantu bakutukira ddala tebakutuka just abakazi emirimu giba mingi obeera maama oli mukyala oli muganda wa musajja gwe emirimu mingi gwe maama we bwe yavaayo eri n'ofuuka nnyina byonna obikola gwe maama w'abaana bo kati eno olina bizinensi bw'oba era oli musajja alina omukazi ng'akyalabika bulungi wamuzaalamu omuwasizza obeera naye ng'akyalabika bulungi wisenga loboti mu maaso ga mukyala wange bw'aba ng'asobola otufumbira ne tulya tufulume wabweru nga twambadde bulungi naye afuluma ng'ate akyalabika bulungi n'abaana balabika bulungi kubanga abasinga kibayitirirako bituuka ne bimutusukkako ku bwongo alina omwana eno olumu abasajja tebalina bulungi kasente n'omukazi anoonya akasente eno alina okulaba nti omusajja ayambadde engoye engolole balidde biki ebyo byonna biri ku ye omuntu ogwo gw'omusajja omulimu gwe gwakunoonya ssente kugamba omwana yalwadde ng'olina osasula eddwali ate nga waliwo ebyo n'abatabikola naye nga bafumbo ng'omusajja tebamukubira nti omwana mulwadde asanga bamugje ne mu ddwaliro ate ono ng'alina kanyula anti munaye yalwadde bagambye eki typhoid nakyekale mulekera omuwa amazzi agatali mafumbe anti ye tebamugamba sente za ddwaliro tazirina abuuza nga ali ku kanyula nga sente tazirina ng'omukazi tanano bakyaliyo gye bali abakazi gye bali ng'abasajja tebalina sente naye nga babeddewo Shamimu eto jogo si jogo abasajja weebali nga baawasa nga simanyi lwaki baawasa naye nga baawasa nga balowooza ebintu bijja kukyukamu ne bigaana nga kyasobola okuleeta emmere n'asasula n'ennyumba kati omukyalo ono omusajja abaati agenda kwebuuza mu mutwe gwe essere ezivudde ez'eddwaliro zessawadde anti omukazi akola naye mpozi ekyo kuba gwe va ku bamaama kizibu nnyo obutayiiya ng'omwana ye yalwadde kizibu nnyo obutayiiya kyemunaalya abakazi ebirowoozo byaffe bidduka misinde nnyo era omukazi gw'osanga talowooza gwemanya aliko ekikyamu naye obwongo bw'abakazi buddukira ku sipiidi y'amaanyi obwongo bw'omusajja bwe bwesibire obw'omukazi buba budduka emirundi ng'etaano aba alowooza kuba omusajja asobola okunoonya sente ne zigaana n'atulomba mu nnyumba n'agamba kati nkole ntya naye omukazi awo obwongo buba bwadduse dda kankubire ku brother nfune kye mmugamba mpeeyo emeka ekyebiri ngule emmere ng'ono bw'akyayiiya omusajja azibuulirwa okukubira mukwano gwe amugambye nti biganyeemu mpaayo ekyemeka ekyebiri naye omukazi kimwanguyira okukubira mikwano gye kimwanguyira okukubira ab'eŋŋanda ze bw'aba abalina kimwanguyira okudduka kaduuka akali awo n'ayiiya ebigambo by'okwewola awo emmere n'agyewola n'ajja n'afumba
nakugamba kasita tujira tufunye kati gwe jiro onoonya sente tumusasule gwe tewawunya bakazi batudde wakaawo naye nga omusajja n'akakoko tasaa sente zibawo naye ng'omukazi oyo ayiiya abaana ne balya kakoko ng'ate tayenze omukazi asobola okubajetinga emitwalo 2 ne gibamala era oyo gw'owulira gamba nti nze emitwalo 2 tegimmala waka aba yalinnyisa levo nga yavaawo naye ng'era yagadde okubajetinga egy'ebiri agibajetinga ate era ne gibamala so gwe va ku mukazi so oba olina mukyala weeyo muli bafumbo tolowooza nti tebamukwana mukwano bamukwanira ddala ezimu meseji bw'olizibikkulako w'oliraba nti tayagala bw'agaziziddamu akuwa kitiibwa laba obutemu we bugenda okuva ate butemu bwaki ng'omusajja abye meseji z'omukazi nga bamukwana ngate abaddamu tabaddamu mpozi awo bw'otabaddamu naye sisuubiramba okubanga nga sibakkiriza naye twogera abamu ayinza okuba anyumirwa ebigambo bamugamba nga gwe wabivaako dda tokyabimugamba kyova mbeera mbagamba mukyala obeera ng'omujjukiza nti omwagala beera ng'omujjukiza nti mulungi beera ng'omubeererawo amanye nti nava ewaffe nenzije woona omusajja naye mukama namusaba essaala zange zaatuukirira yoona omutuufu naye gwe omanye okubeera n'omusajja nga tafaayo oba olina kyoyitamu oba oli mulwadde akifuluma nekiga agenda ewa maama wo omusajja ogenda kankanira omwo mu nnyumba nze ngamba wandikutte abaana ne mugenda ewa maama wo naye omusajja asooka ne mukyala we mulwadde n'amugamba tugende mu ddwaliro neyeebererayo mu ddwaliro mukyala we bamuteekako kanula n'amuzeeka n'agenda n'agula emmere n'awa abaana oba n'atambula nabo ku mulimu ne bamubuuza wakire wakoze n'abaana nti omukyala mulwadde tali fine mukyala wange tali fine naye abasajja abo abalowooza nti simanyi okuba omusajja nina okubanga omukazi simanyi okuyambako omukyala wange mutwale mu ddwaliro omukazi aba mpisizaamu amaaso okuwerekera mukyala wange Continental ako eryo jjoogo ly'abakazi onaba alpha male alpha male si yoolo alpha male ye musajja agenda ne mukyala we Continental alpha male ye musajja amanyani mukazi wange yazadde talina situla bizitowa namuyambako alpha male yamanya nti ono omukazi yazaalidde nze teyazaalidde beewaabwe kanneme kumenya nazaala wange mukyala wange abeerewaawo ku makya kanveewo nga mmunyize nteekeko emmere ajja kusobola ojjejjulira awe n'abaana okomewo okwo ekiro oyanguweyo banno bonna obeerekereze nti ente tugenda genda ku kirasiruumu ngenda kunyiga mukyala wange ye alpha male omutuufu alpha male mwamukyusa bukyusa bo alpha male ye musajja atagambwako ye musajja gwe batabuuza ovaawa ye musajja si alpha male oyo musajja muwutta ye muwutta agadde kulyetinga musajja gwe yo ideal man gwe wandyagadde every girl would want oyo musajja omutuufu nkubuulira buli mukyala alina omusajja eyo ng'amuwa emirembe ng'ebintu omusajja yeetuma bwetumi tebirimu byakukakasa binkwano gye tebirimu like ye nga famire ye mukyala we n'abaana be ye buli kimu kye kyenjogerako akitegeera ate ng'era buli mukazi kyasabirira nfune omusajja bw'atyo nfune omusajja nga nze n'abaana be because omusajja bw'amala owasa n'azaala eyo ye famire ye gyakuliyeetinze kati omusajja wo bw'abeera nga yeggwe priority ye esooka n'abaana be toyinza kubanga asobola okukuyisaamu amaaso anti ne bwe kakukwatako katono bwe kati abagamba oba abadde mukyala wange tali fine mukyala wange kino omanyi omusajja nga buli kyayogeraga mukyala wange kino mukyala wange kitajja kukyagala mukyala wange mumuwe kino buli mukazi kyayagala buli mukazi kyasabirira ekyo tali musajja ajjambulamu so abakirimu bamanyi kyekitegeeza tali musajja ajjambulamu bwa mukyala ng'alina bad intentions
naye okukyuka kw'omukazi the circumstances prevailing around okuviirako omusajja omukazi akyuka ki ekimukyusa abamu alowooza amukwana ensi yonna yakoma n'alyoka ajooga omusajja abalala agenda okujja tannakuhiiringa n'akwata ate obusungu n'abutransfaringa n'abujja eri gye yali n'abuteeka kwata ono omusajja ali innocent. Naawe bwe wali omukwana tewamuwa budde kumanya gwe ntwala ali mu state ki iye omukazi bwajja kuba abakazi twogera era wonkwanira nga mbadde nina relationship gye ndi mu kuvaamu nkugambirawo nina relationship gye nvaamu omusajja yankola kino gwe saagala obinkole olina okumanya gwe ngenda naye yahiiringa oba teyahiiringa kikulu okitegedde kubanga kati waliwo n'abasajja bwe bamala obbanyunya nti gyenva nina heartbreak gyenvaamu akikozesanga chance eraga nti akuyamba buyambi kati awo okwagala n'asooka wano mu ntandikwa n'akulaga nti ye buli kimu ye musajja gwe walowoozaako oli g'obadde naye badde ensobi caring man eyo manye omusajja akuwamba okujja mu bufumbo akubba mu bufumbo bw'olimu omanyi abasajja banyumirwa nnyo okukwana abakazi abafumbo omanyi lwaki oba togenda mumenya nnyo kati how do I kukwana omukazi omufumbo then I trust my mine at home abasajja babikolera ddala naawe eri abatagenda kuwasa kwagala abakazi abafumbo bebatera otwagalako bibeera birabika nsobola okuba nga ndi mukozi nnyo nga mukyala wewe wakasi mukozi ng'ekyo kyokka kyanjagalako naye tanjagala ku mutima nga mu mutima gwe yeegamba nti singa nfuna omukazi ono asobola okunzimba nga bwe ndaba bwazimba omusajja oyo kuba mukazi wange ate ye kitakirinaamu asobola okukwagala olw'okuba maama omulungi eri abaana bo nga mukyala we tafaayo yajjukiza omukazi omwana mutwale mu ddwaliro ng'omusajja alina okukuba essimu omwana amuwadde eddagala naye kati ng'alaba gwe abaana gwofaayo munange abaana mbatwala kugema abaana munaye batwalako mu swimming abaana munange nkola kino ate ng'alaba era oli bize naye n'abaana bo bawaki kati nga ye alaba yafuna omukazi mukyala ne si maama waliyo omukyala naye nga si maama waliwo okubanga mukyala we gwalina eka talina kabina ng'alinawo omukazi omufumba amubigulira mu mutima nga tamwagala naye nga yaga mujjayo just kulaba anti ekyo kyenkugambye nti olumala okukujjayo abasajja abo bakyuka kati abaagala mujja byadde just bya anti omusajja ye bw'aba akukwana takulaga nti ayagala kukuleka mu bufumbo akulaga ndi mu bufumbo mwoli omusajja tamanyi vali ya mukazi gwalina tamanyi kyalina kale mukama bannange nampa omukazi nga mukama n'amala akumpa gwe tuyinza okugaggawala zamunywa omala okkiriza nalyoka nakkakasa naggamba singa n'omala onnyamba n'okkiriza wooti nga bw'obulashinga mukazi wattu eno bw'oseka oli mu botiki bw'osoma mu botika message bw'oseka era kati oyo omusajja omuwa nnyo obudde nti newaka boddayo bw'oyagala kwogera naye baawo atandika kulaba kwesirisasirisa oleka oweewaka owewaka ebyo takyabikugamba sifa babeera kapiira olaba mukazi bw'asanyuka takyakufaako takyakubuuza nti owaaye nga mu kapiira oluddeyo yabivaako nti obwo obudde bw'omala mu kapiira waliwo amugamba nti kati aliwa nti nti akomawo ku 8 bakyali ne baboys yesi waaseno tufuna ku mirembe simanya oyagala akapiira omusajja alina gwolaba ayagala akapiira manya watomera kati ng'ate omukazi mukama agenda naggerera nga mu bintu byekituufu wali oyagala nnyo omusajja ng'akomawo mangu ewaka mubeerawo n'abaana oyagala you want a father figure to your kids abeerewo ewaka aboggolere ku baana naye ono owuwo akomawo kiro nnyo tayingirako yadde na mu kisenge kulaba ku baana oba beebase batya ne ku makya n'akeera ate nnyo n'akomawo n'ayomba okufa obufi nga bakubira nti babakubira akapiira olwo kino kisamba bulala n'okigamba kati sente akapiira balidde akapapula kange esente empitirivu agamba nti kati wandiridde ate naawe wendeka wetonga kammereyo era akwataawo message n'aweereza nti munnange era ayomba nsanya namugamba muleke kale bannange watomera oba nnakusubwa ntya kale singa nasooka laba
abasajja gwanga bbi abasajja gwanga bbi kale singa nasooka laba gwe nga sinnawasa Allah yankola bubi yankola bubi wallahi naye omusajja oyo n'amala asimattukamu bw'ati Katonda agamba fulumaawo ono nange we mmuteera ne wakyo nakyakyongerako hakulaga nti naye no wamuteera mu mufune obufumbo buki kati oli abakoze eki mukazi wattu ali innocent si gwe yasaba Katonda gwe yasaba Katonda ate ali mu bufumbo bulala n'atandika okukuwa engero okimanyi osobola okubeera mu bufumbo bwe emyaka 15 nga siye musajja omutuufu gwe olina okuba naye nga nze musajjawo nakwanya tukoze amawulire labayo wano kasitole nga sanze atandika okuweereza bummeemu naawe n'otandika okukiraba nga mu butuufu watomera si alina obba omutuufu kumba omusajja alina ebizibu ewuwe ayagala mukazi wakyuke naye omukazi akyaganye nabola nakweza kumenya saa mwenda ogw'ekiro ojja tumbuza ezzaamu gwe weebase manyi saagala kutawanya oli mukazi mufumbo yabeera asinga okikujjukiza oli mufumbo ogambe bambi awa naye bufumbo bwange ekitiibwa kumbe ye sitaani esooka ayagala osattulula obufumbo kyangambye ezzaamu ekyokumakya ekyokusuubula ekyo nkirowoozezaaku wano kiyinza malawo sente meka zzaamu saagala kukaka sooka omalayo fiizi z'abaana saagala kulaba ng'otudde zaamu ku magezi go ne ideas z'olina oyo omusajja wo singa yali amanyi nti oli mukyala mugezi singa yakuwadde kapito n'okola kakazi kato bambi ne kawunga n'atandika okugamba banne bannaye nina omusajja nkwana nga ntandise okunneerabiza obufumbo senkole ntya omusajja yagala kumpa sente za bizinesi naye nze nyinza obutazikkiriza kuba kati ono agenda kumbuuza sente nazijjeewa kuba nnyingi ogambye eki laba zaamu omusiru emyaka 3 naye lwakumalanya ezaamu musiru mbwaganye sente nze mpe ennamba ye wamwana muwe sente ati agibawa ka odiyo muwe sente banaye mutwagalire sisita affe abonyeabonye n'omusajja ne batandika oteekayo ku status goba tobitegeera nti omukazi olwo atandika okuteerayo status ateekayo status manyi abakazi tetumanyi kweka kyabayitamu omusajja asozaala ebweru omwana n'akula ne bamutikkira n'omutikkira ne bamuleeta ng'afudde ate ng'amufaana nga ne baganda be bakimanyi ate bonna ne basirika ife kizibu nnyo okwera ne mutatutegeera mula yagamba mama nusula nno kati bawo bazze mujje roma mujje Jibril mujje mbuze ku mama wammwe ono n'omubuuza bano baani bano baanabo kati ono mama wammwe ono mukyala mukulu ye mumumanyi ye abadde tebamanyi n'abaana baba bakumanyi n'ova mu kaaba n'okola bwotu andiza wegakoma tojja mu kaaba nga baleesa abaana sisobola kukaabira mu butali bwenzi ne mu bwenzi Shamimu anyiga bunyiga nga nabo batandikiraawo weddanga kaaba bwomu nga ndowooza nali bwomu maziga gonna ngeetisse bwogu okaabye bwokola kasita okizuula nti alinayo abalala nga nomukyala muto atandikiraawo wenkomye era n'abaana bange wembagamba munye ku tuzzi mulekerawo okukaaba kimala kanaana bajibuliiro nabo kabakaabire ku taata waabwe bakaabireko ku kitaabwe nabo kimala bumazi tekiraga ekifaananyi ekibi ate ekifaananyi kyekibi obadde nga yakoowa bbaawo ate kumukoowa kimukooye kati nga tomukaabire mbadde nkaaba naye wentegeredde nti waliyo okwo ku balala nabo batandikiraawo kannyo ku tuugi osobola kunywa obugi nga baawo afudde banya maama we yafudde nga togamba musajja kimu naye tokyogera n'olya emmere nga baawo afudde munnanga alusambi zitta ziyinza n'okuleetera okulongoosa ekyero abakazi gwanga bbi Shamimu olyokya emmere nga baawo agalamiddeawo n'olya emmere nga baawo afudde babadde bakigaanawa nti bw'ofiirwa tolya onakubanga okaaba omwami wange afudde wajja kale yazaala ebbali alina n'abaana abato kati Shalom obulumi tebabulagana mu kukaaba abantu abamu olumu n'abakaba baba balimba buli muntu alina engeri gy'alagamu obulumi bwe ate osobola kuŋŋamba nti omuntu temwagala ali olwokuba yafiiriddwa bbaawe ojja waaga ye akyaliwo mulamu Mungu akyamuleseewo kati ye alina kubala nti kati olwedde Mungu kino akireese kyekiddako
lwaki alusa zikwata weekakabe ne boosuulayo eminweegi n'akakopo ka caayi kubajjukira bw'oba okaaba amaanyi gava mu lubuto muno kati bw'otalya osika kyenda tekuli mmere oyongera kikulukuunya ne bw'oba otaddeyo obumwobu appetite ayinza okukubira baleesa abaana abalala bawo teyabagamba appetite yeebula ng'ofiiriddwa ne bw'oba oli mu nnaku yonna endala appetite esobola okubula naye era olina kwekaka nti kandye nsigale ate nga nze ndi mulamu ku lw'abaana bano ne bano abaana bamugjawo abo bamaama waabwe mukwano Shamimu abaana babbaabo Shamimu babeera baana bo njaga Shamimu oli mukyala musiraamu ndi mukyala musiraamu tukikanye ekintu ekyo Shamimu abaana babbaawo baba baana be Shamimu babeera baana bo Shamimu baba baana be ne maama waabwe Shamimu oli bbaawo bali abaana bamu bba wange era tulina abaana era baana bo nfakiti baana bo baba baana be abaana b'omusajja baba baana be kyova nabadde nkigamba wano meeya omusajja bw'oba owasa omukazi ng'olina abaana mufuneeyo meeting oba obatwala wa mu kifo kyonna oba restaurant oba hotel wonna wonna abaana abo bamiitinge maama waabwe omupya banyumyemu omugambe by'otayagala ku baana bo ng'obigamba omukyala oyinza okuba toyagala kukubira baana atayinza okuŋŋaanya singa mugamba mulina abaana omusajja yina olina okwanjulira omukazi singa akusanga olina abaana nze so akusanga olina abaana n'otabanyanjulira olina okunyanjulira abaana abo mmanye nina abaana benkoze eki bensanzeewo kyova olaba nze tosobola kunjagala ng'olina amaka nga nsanzeemu abaana nga maama abwe taliimu nengabeeramu buli muntu alina ebintu byayagala mu bulamu nze so agabeeramu lwaki amaka ago olwedde galinako abaana balinamu muli mu mitima gyabwe nsigo walemesa gano amaka gaabwe gaali galina kuba ga maama waabwe obanga azze mu kusika omuguwa n'abaana so omusajja bw'aba tasobodde kukuwa amaka gago oba akuzimbidde nga toyagala muteeka ku pressure basooke bakupangisirize naye togenda mu maka ga musajja wali baana abaana baleke babeere mu maka gaabwe kijja mala buno obukulukulu etwanya nga omuntu afudde bamuziike eno amaka ago gabeere g'abaana abo b'osanzeemu twewa obuyinza bwe batuteeka mu maka ge tusanzeemu abaana ne tugeefuga bwe tuzaalamu ne twagala amaka ago gafuuke g'abaana baffe ate bano ne tutandika obbasenda buli mwana otandika omumujja omuze omwana we oyo yabadde ayagala kunkuba oyo kitaawe n'agoba naye nga wamusangamu neweegeza mu nnyoko neweegeza mu nnyoko weegeza otya mukazi wange olumu nga bawaayiriza n'owaayiriza because fe abakazi tuli bazibu nnyo tusinga ku sitaani abakazi muwaayiriza abakazi tuwaayiriza tutema ebigambo twegaana twekaabya mu bintu nga tebiriiyo nga tulimba tuplayinga nnyo sympathy games muli manipulative tumanipulatinga ffe boolaba kugambye ebikolwa byaffe bisinga ku bya sitaani mwabakazi era sitaani omutuufu alina kuba mukazi nera sitaani mukyala kubanga omukazi ye muntu ngo bakuwasizza mu maka ge bakuwasizzaamu wasanzeewo abaana maama yaataliiwo n'olwana nnyo abaana be wasanzeemu bo baveewo gwe ogabeeremu n'abaana bo kyokka ne weebaka otwo n'emmere n'ogirya n'okusala n'osaba kati nze abaana bano obutanzijamize njagala nsabe bampangisirize oba bampa amaka amalala neme kwereegana baana bano kyakubiri obutabamalaako privacy yaabwe kuba ebbanga lye babaddewo nga siriiwo babaddewo okitegedde I can be a good mother oba omwana alwadde nenzija nenkubeererako ku kitanda nti omwana mulwadde but nzireyo ewange abo be nasangamu sandyagadde bamalako mirembe because nabasangamu kati bonna boozadde abalala nga mwendi ne bw'aba alwadde nkwegayiridde tompita abo baana bo Shamimu bannange n'abaana bensanzeemu njagala nnyo tufuneyo ka meeting before nga sinayingira makaago okitegedde manye do's and don'ts ku baana bo manye abaana bo bwe baba bato nga wandyagadde embeere nabo nina okumanya mulimu ayinamu ku bulwadde nga athima endwadde ezo ziyinza okunneekanga eziri chronic ez'okonziba yinza okwekanga nti
omwana ngazirise omwana nga kino ebyo n'obingambe bw'aba inathima mmanye nga nze maama eyakajja omupya bakozesa batya inhera ntandiko giyiga nga maama eyakajja asanze abaana abato be bali mu kukola ki ombuulira abaana bo bakubika oba tebakubwa tolimba abaana nti nze maama waabwe abaana bagambe ono mukyala wange maama wammwe naye si yabazaala mulekera olimba abaana bambi tomukuzanga omulimba omwana alina okumanya maama we omutuufu maama we akuzaala yooli naye twayawukana kati ono ye maama aliwo agenda okubakuza nze omwana saagala munyanjulira nga musanzeemu n'otandika omumulimba nti nze maama we njagala nnyo omwana agamanyi maama we okonekitinga kirungi nnyo era kyekino ekituleese okutuula lwaki ojja maama w'abaana mu kifaananyi maama asigala maama ne bwoba mwayawukana bubi nnyo saagala obe waka wange ate nga n'oli omukyala akyali mu kifaananyi ky'abaana bano abaana bo oli alina osigala nga maama waabwe era ekyo nze ndi omu ku bakazi abatakyagala njagala maama asigale nga ye maama yabazaala ne bona okikola otya ne bona abawulira obusungu obwenkana butya yoyo maama waabwe oba mubi oba muddugavu oba alina empisa embi oba mutemu ye maama waabwe ate balina okukimanya nti ye maama waabwe era tulina okumanya maama waabwe bw'aba abaagala tulina bba waayo ddi abaana b'osanze mu maka g'omusajja balina kgenda ddi olaba maama waabwe wabula si maama waabwe kujja balabirako awo anti kati olwoba otolaleetinga akamanyiiro anti kati olwo wandimuleseemu kwera n'abaana mwebali oba otolaleetinga akamanyiiro ku bakazi ababiri omukazi yina talina kujja mu maka ga mulala kyekitiibwa ekisooka oba mwayawukana oba temwayawukana talina kujja wendi ye respect esooka gyendi awo toyagala nyweza musajja omwefuge omusajja ye oba oyina mwefuga kuba abawuwo omusajja oyina mwefuga kuba abawuwo atali wuwo gwotalina kwefuga gwomanyi nti si wuwo naye bwemba manyi nti wange nti omusajja ono wange buli watuuke mba ndi wakumwefuga toyina bw'oyinza kutandika kuŋŋa nti bba ogenda mwagala bw'oti bwenjagala omwagala bwenjagala mwagale kyekimpa emirembe tebyakugamba kati ate ogenda kwagala bw'oti bbaawo ate kaakati kino togenda kikola omusajja awo oba omumalako emirembe ye bw'anaakyogera nti mumalako emirembe ejja kirekeraawo singa kiba kivudde mu kamwa ke yes naye bw'atakyogera abasigadde tebibakwatako mwogera gwamanye engeri yokwagalamu omusajja don't advise me ku ngeri gye nnina kwagalamu bba wange ye musajja wange nze buli kyempulya nga kimpa emirembe kikolera omusajja wange mba njagala nkimukolere genda nekubeko ttatu nkole ki kata nsi omwami wange onoobirabira eyo ng'ogijjako nga mwekyayi era obusiraamu bwatuyamba ebyo babutuwonya tebakkiriza ttatu tebatukkiriza ttatu nabye muwala wo ttatu yali kuneeno ye gwe naladde njaga yagijjako yali wano yagijjako mukwano teriiko yataddewo ki kati kuli kiriko yavuddewo ebyaddala black sugar agieko ttatu anti ngamba zivaako obasobola okubawo ekimuli wala nteekawo ekigambo nejjusa nawe nabye nga ali ku sparktific yayogedde kyeŋŋamba abasajja abali eyo omusajja agenda okutwala mukazi wo he was never new it is you who never knew black sugar yagambye mwami si mupya mbadde muumanyi gwe nnina jafuniddewo omulala kyegamba mbu abamu bufumbo ngoledanya thoughts by the way tugenda tandika okubanga twagala okubuulirira abaana naye kati tugenda tandika n'okubuulira abazadde kali akagambo ka Suula omuggo yonoona abaana kati kali ku bazadde Suula omuggo yonoona omuzadde wetulaga kati abazadde ebintu bye tuli mu kwekolaakola n'ensi weeri buli muzadde alina okutuula nnyo n'asaba oyo akyasigazzaamu eddiini n'obuntu bulamu mu ye osabire eggwanga lyo eggwanga olina oddisabira ffe eddiini yaffe etujjukiza nnyo okusabira eggwanga lyaffe
osabire eggwanga lyo, osabire generation emirembe, kubanga ekirimu eno generation bw'okitunulira bw'oti n'otunuulira abaana oyinza otutandika okukaaba wekka. So olina okubeera nga osabira nnyo abaana nnyo naawe ng'omuzadde weesabire, kuba luli abaana be beegombanga ne bakoppa bye balabye awantu ne babiimplementinga ne biboonoona. Kati abazadde be bakoppa bye balabye ne bayimplementinga ne boonooneka ne boonooneramu n'abaana. Omuzadde Kyakyuse, omuzadde yakoppa. Omuzadde yabeera ng'ayambala bulungi n'agenda mu bawala n'asanga mu bakazi banne n'asanga nga bonna bambadde bubi n'akikoppa. Omuzadde Omuzadde yagenda kati ng'abadde tanywa mwenge n'alaba nga banne bonna banywa bandiwago n'agamba baŋŋambye ndi wadda kanfiitinge mu society n'atandika okunywa. Gw'osanga ng'abadde tawemula olw'okuba trendi yeeriko yakuwemula bantu n'atandika okuwemula abantu. Kati kyakyusa abazadde be bakoppa ne bayimplementinga ne basiiga abaana. Era kati okulaba omwana bw'aba awemula tunulako ewaka balina okuba bawemula. Abazadde bano babeera nabo. Maama ayinza okuwa olumutume ekikopo ng'amugaa gundi gwe olinga ne gundi mpa ekikopo ekyo. Kati oyo omwana kizibu nnyo okukula nga tawemula. Akuzaakiraba waka. Ate abazadde envuma gye muvumamu abaana n'encunya gye mucunya abaana kuba nammwe baabacunya temwakula na mukwano. Kati n'abaana bammwe mwagala ate nabo bakule bwe batyo. The group and survival not love. So kati nsaba abakola conferences ez'abaana kuba nagambye Hijab Nation ku mulundi guno tugenda gikola nga yanaku ezi 3 yanaku 3 twavudde ku lumu yanaku 3 tulina olusooka Little Hijabi baana bato tugenda beera nabo omwezi mulamba babaleeta Saturday ne Sunday baleeta Saturday ne Sunday kuva ku ssaawa 4 abazadde ne babakima ku 12 n'omuzza ku Sunday n'omukima ne weekend eddako then tugenda Hijab Nation weenaatuuka ezo ennaku esatu gwengambye olunaku olusooka abaana bagenda kuba babalaga nga tubabuulira n'okukubuulira nti omwana we abadde alina kino wamuntu wadde alina kino kati ali bw'ati naawe kennyini ng'omwana we omulaba kati waliwo enjawulo gwe abadde alina omwana ng'esswala emukaluubiriza tunaakuyambako. Mungu tusaba akkirize tumubuulire neeyisa gy'alina okweyisaamu mu bantu ddi alina okuddamu abantu kimuyambirawa bw'amanya Katonda we. Biki by'alina okweyisaamu omwana omuwala, biki ebirina okumukuuma ye ng'omwana omuwala, basajja ki abalina omumukwatako basajja ki balina okuba nabo free ne batalina kuba nabo free. Ebyo byonna tugenda kuba tubiyambako. Kati abaana bajja kushokesi nga balaga abazadde baabwe biki bye bayizeeyo. Tujja bayigiriza okufumba, tujja bayigiriza make-up, tujja bayigiriza okutunga ebyo ebintu ebisookerwako, ebintu bingi nnyo bye bajja okuyiga mu Little Hijabi. Then olwokubiri tujja kuba ne expo, omwoleso gw'abakyala abasiraamu abalina bye bakoze bajje babirage ensi. Tujja kuyita ebitongole byonna ebisinga tukaluubiriza kwe kuli URA, kwe kuli KCCA, Uganda Police, byonna tujja biyita abakyala boogere bannyonnyole ne gavumenti obuzibu ki bwe bayitamu. Abakyala abeekolera abakyala abakoze bizinensi zaabwe n'abalala abatannaba kutandika kibayambeko okumanya nti osobola okutandika. Then olunaku olusembayo lwe tugabirako awards zaffe era zigenda sigala 6 naye kati kiyamba gwe okutuwa omwana ng'omuzadde. Era tujja kuba tuteekayo dates z'okuba nga mutandika okwewandiisa registration ey'abaana ne batya bwe bagenda okwambala nga muba tuleetera. Tanya kujja ng'ayambadde ng'omuzadde bw'ayagala. Atagenda kwambala nga muzadde bw'ayagala, ajja kwambala nga ffe bwe tugambye. So abazadde shalom. Kabakati osobera ne Jaden nga Jaden abeera akaabakaaba omutwale wali abasomesa nga takaaba nako kuba ffe abaana baffe tubaagala nnyo.
naye lwakuba nti tubaagadde nnyo ne twerabira nti ate baana gwe gaana okukaabya omwana ng'akyali muto agenda kukaabya ng'akuze kasita ogaana okukaabya omwana ng'akyali muto agenda kukaabya ng'akuze kaabya omwana ng'okyasobola mugambe ensobi ze ng'okyasobola omwana ne bw'anaaba akuze ng'ali mu myaka gyaffe mu maaso ge agenda sigala mwana naye bw'ona oyagala buli smart.com era ate kati kino trendi yeriko eno ate bino biki ate temwagamba bagamba mazima tubagambako nga munyiiga ogenda oleetawo omugenyi nga awummudde ennyindo ng'agiwummudde ate ngazze ewaka kawummudde ennyindo mami ye trendi eriko naga kitawo bw'anaabiraba bw'otyo maama bw'oyogera n'omwana kitawo bw'anaabiraba era gijjeemu ndaaba naatera okukomawo abaana baffe tulina okutandika okubatendeka emirimu omwana amanye nti alina okukola ebintu tebikyali bya kitabo byokka kati practical kati ate mwe abazadde abasinga muli bize kati leeta omwana tukuyambeko bwe tunaaba tukikola buli mwaka osobola okutuukawo ng'omwana wo ng'ewaka tokyetaaga nti bw'oba otuddeawo ng'omwana wo okuteera mu pizza n'agikolera nagamba mile misavyu kino abazadde abamu ate bo banjawulo Shamimu waliwo njagala kukubira ono omuvubuka ka message ke nkusomedde wano kasome ka message I have a story of my father using me but I'm a boy omwana mulenzi naye taata we amukozesa katumukubireko wano 02 3 6 so nga bwe bakuba essimu tugenda kwateekayo dates za registrations eri abo abagenda tuwa abaana for now tugenda kusooka tubeere n'abaana bawala bwe tunaba tumaze hijab nation tujja teekayo conference y'abaana abalenzi boy child bagyetaaga tujja teekayo gundi ya boy child naye for now tugenda kukola ya girl child tusooke tukwate ku mwana omuto oyo ow'obuwala era tugenda bawa age kwe twagala okutandikira mpaka kwe tugenda okukoma for now byonna bya August ebyo byonna kati ebyo bigenda kubeera mu ebyabaana bijja kuba mu July naye showcasing bajja gikola mu August. Hello. Akutte. Hello. Jebale ko sebo abasiba bamuvubuka. Simanya how old. Oga ko ne Shalom Kawesi. Mbadde nfunyeko message. Yes. Ya oba linyo limanyi erya liri ku TikTok asijja lyogera. Enyenga liriko media. Olimanyi Oli ampeza mete nangamba message esomye bweti. Nengamba I have a story of my father using me but I'm a boy. Message njimanyi. Ebintu abituufu. Ebintu ebyo nange yali bukituufu. Mwagenze ku poliisi. Lwaki agenda ku poliisi? Tagenze ku poliisi. Ati mbanyiza omutuusaako obuzibu. Ng'anya mutuusaako obuzibu. Nzeeyi we. Omwana oyo abeera ne taata we? Alina emyaka emeka? Anya like over kwabyawo. Nabiri abeera muntu mukulu Shamimu. Waliwo ano kansala gwe njagala ogereko nawe omunnyonnyole kwata kansala. Obuuze ebibuzo byagala okubuuza. Tosoba muyamba. Kati kozi mubeera wa? Oyogerere. Kati gyalinya kati neero gyali wakane taata. Badde sinaba mukubira anti nga we nagambye wangambye namba ye. Kati mbadde njagala sooka mukubire munnyonnyole ndyoke nkuwe namba ye. Kale. Obirudde kati ebyabazadde ennaku zino. Ngabo amaanyi gonna ge tuteeka ku baana abawala nga tuba protectinga eri baganda baabwe eri bataata baabwe eri ba uncle baabwe. How do you protect a daughter from his father? Yes, bataata munange ennaku zino abasinga Allah akusaasira kyova olaba nkiddamu
kyovanga bwe nkugambye nti tugenda kwogera nnyo n'abazadde ennyo n'okusinga bwe tubadde twogera ennyo n'abaana kuba kati abazadde bwe buzibu. Omukazi bw'oba osaba Allah akuwa omusajja saba bakuwa omusajja atya Allah we nga tatya bantu banaagamba ki wabula nga naye yennyini alina ensonyi. Saba Allah akuwa omuntu alina ensonyi. Omuntu yenna takyalina nsonyi mu ye aba takyatya biki byagenda kukola biki byagenda kwogera baani bagenda okwaffectinga. Kati omuntu bw'aluzinga ensonyi n'abulirayo n'abantu baswalira. Omuntu yenna alina ensonyi yeerekereza ebintu ebimu n'alowooza kwabo abantu abamukkiririzaamu abamulinaanye abantu abamuliraanye. Waliwo abantu batunya n'agamba mu kino sigenda kikola kulwa abantu bano abaninaanye. Omuntu yenna alina eddiini atuuka n'alowooza ku ddiini n'agamba kulwa Allah wange kino kankireke. Omusajja atuuka n'akozesa omwana we abeera jjinni. Kyakubiri aba sitaani. Kyakusatu aba takyalina nsonyi aba talina ddiini. Oba abaako ekyamu ku mutwe. Abamu tebalina bikyamu naye abantu abasinga baatandika okweraguza. Abantu abasinga bashiriku. Abantu abasinga baagaana okukola ne balowooza nti ebintu bigaanye waliwo ababaloga. Abantu abasinga bawalana abantu ne bakola ebintu eby'ekisirusiru nga balowooza waliwo ababaloga. Tewali akuloga. Genda okole. Tewali ayimiridde mu kkubo lyo gwe kennyini gw'oyimiridde mu kkubo lyo gwe kennyini weeroga wekka. Kati ogenda ne beeraguza waliwo andoga bizinesi zange nzikola naye tezitambula. N'atandika bagenda abasawo olumu banoonya bye bagamba abantu ne bibula. Omusawo nga buli kimu kyonna omutumye embaata agireese enkoko agireese paka wakusindika ku mwana wo nagamba bakene omwana wo. Kati gwe balirira nga wafumbira omusajja wa kaliba bwetyo. Kyekiri kyenkugambye nti kati maama ayinza okuba mu bufumbo butaliimu obanga maama waali naye nga naye tafuddeeyo nga maama oba si mukwano gw'abaana. Nga si mukwano gw'abaana. Abazadde obukambwe bwasusse nnyo. Kyakubiri oba ekyokukola kye mutamanyi muzadde temulina knowledge. Nga maama nina omulimu gwange gweguliwa mu bufumbo buno. Kati omwana atuuka okunyonyeza Shalom YouTube. Gwababuulira ekizibu kye naye ng'alina maama amuzaala alina ne ba anka alina ne basenga emikwano gya taata bannaddiini kyokka ekyeddiini omwana aba asobola okugamba seeka amusomesa eddiini bulungi nnyo. Kyova olaba mu kuprotectinga kati omwana olina omuprotectinga nga kuliko n'edduwa. Omwana wo mwagale ng'omuzadde bwe yandyagadde omwana singa omuzadde bwe yandyonoonye omwana. Omwana we asobola okuba nga omuyigiriza okuba nga asobola okwogera ng'obeera omujjukiza nti kyonna ekikutuuseeko mwana wange enkola ki wendi ensi eyonoonese. Omwana bw'akula mugamba amazima kati tetukyakweka baana. Kati tewakyaliwo bintu bye tukweka baana kati ng'ebyo homosexuality tetukyamukweka baana. Abaana olina omugamba ku ssomero kuba bingi bibyo n'ewaka mu wetwetoolodde oyinza okuba tomanyi naye nga nabyo obikola ki. Naye era bw'obeera ng'oli muntu mukkiriza nga n'abaana bo obasabidde n'abaana bo nga balina ensonyi obakuzizza mu nsonyi obakulizza mu kutya Allah waabwe nga si byakukwenyakwenya bino bye tulaba alaba wabweru abaana bafuluma ku jjuma ne bagenda ng'abaana eddiini ya kamera ng'abaana bo eddiini ya ku mutima. Bamanyi nti okuwaayo tulina okuwaayo. Lwaki owaayo? Lwaki osaddaaka ng'omwana akimanyi tasaddaaka olwokuba maama yamuwadde ssente azikole ki? Lwaki osaala? Kuba Allah akyagala kirimu empeera. Lwaki olina okusabira bazadde bo? Kubanga ejja nange eri lwaki obisaba Allah? Yayinza byonna. Omwana n'abeera ng'amanyi ensonyi n'omulaga ebibi ebinyiiza Allah era Allah bw'anyiiga kikyayinza okuteekawo ku famire yammwe. Ente zikendera mu famire. Oyagala tubeere baavu? Oyagala kukula ng'oli mwavu? Lwaki olina okwagala maama waabwe mu maaso gaabwe obalage nti maama waabwe omutreasuringa? Omwana gw'olinawo omulenzi
amanye nti omukyala bamukwata bwe bati era omukyala bamwagala bwe bati. Gwakisetinga gwe taata. Kyakulalaba. Naawe maama gwasetinga. Nti omwana wange fine ali lively naye alina okuba n'empisa. Omwana wange ali outspoken naye mukuba nti ali outspoken mulimu ebintu bya alina okuba n'empisa mu ngeri gy'ayogera alina okubanga bw'aba ayogera n'abantu abakulu yeeyisa atya. Omwana tosobola mutereeza yenna mulundi gumu. Osobola okuba omubuuliridde nti abagenyi bwe bajja olina okuvaawo. Osobola okuba naye waliwo excitement lwejja mu baana tomukubira mu bantu. Yisawo akabanga omulindi omugamba katuli wakola bwoti but mami ekyo si kirungi. Kuba bw'okikola bw'otyo ba uncle mbaba bakooye kati bw'omukola ekyo kimukola ki kisobola omunyiiza. Ayinza obutoogera because ye mugenyi. Nekyo n'omusikeebirevu bwoti si kirungi. Abaana n'obayigiza ne bwemba siriiwo omugenyi bwajja nga yazze tukyalira. Mulagirire. Omugenyi bamuyisa bwe bati. Okitegeera. Naye kaakati tufa kufumbirwa. Kantwala omukoleeka. Shanyu lyange nganza as long as me am happy. Not you happy by the way. Abawala abasinga obola bati bafumbirwa because they are happy. Bafumbirwa to make their parents happy. And the community. Hey, even the village. There are people who get married not because they are happy, but to prove a point. Even because they want. But to prove a point. Akiwulira nti tannatuuka like tanneetegeka kutuuka kuba nti naye alina okukakasa abamugamba tolifumbirwa alina okukakasa maama okuuza naye ng'oluddewo okufumbirwa. Kati n'ayingira mu bufumbo nga mind teri ready tagiteeseteese. Kyokka health wise nakyo kirungi. Ne bw'oba ogenda kuzaala oteeketeeka obwongo nti kati ngenda kuzaala. Ofune ne dokita oba bakutandisa buno budagala bwa musaayi obutandike. Bw'oba otandika supplements ozitandike. Okitegeera because abasinga gye tukoma okubeera nga tuzadde nga tetuteeseteese bwongo osanga be babazadde anyiize n'akuba nnyo omwana ne bakugamba yamuzaala munnange tumumuggyeko bujja nga omwana azirise. Naye nga yamuzaala tya amaama wo waddala omwana kye kigosanga omwana asudde 10 mama yadde amutumye kanzaali n'akisuula mama n'amukuba n'amumenya omukono n'amwokya akaveera. Yazaala obwongo tabuteeseteese. Yayingira mu kintu ky'atamanyi nti bwe ntuukayo ngenda kwegatta n'omusajja tugenda zaala omwana. Omwana oyo buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde bameka 2. Yoyo omusajja gw'ogenda osanga nga yeebaka ku mwana we. Kiba kinene because omwana tafa like talina attachment ya mwana oyo. Walenya omusajja azaala nga takifiiringa mbu muzadde. Kyova ngamba nnyo abakazi omusajja bw'agamba tonzaalira tweyagale naye tonzaalira tozaala. Ebigambo by'abasajja ebisinga mu bimaakingi babeera serious. Ayogera nga asaaga. Aga tujja tukyali wano abasinga bataaga kikkubirawo. Nagamba naye njaga tufune our time twewe time ng'omwaka mulamba. Tunyumirwe tozaala kati aba serious. Tomuzaalira. Ogenda kwegoba n'omusajja oyo. Nze nina kyali wange yagamba mukazi we njagala abaana bameka? 2 tonyongera. Omukazi namugaa kati abala ogenda bazaala namugaa nze saagala baana. N'abo 2 kuswala buswazi. Ate gasinde. Gye bali have friends nga tabagala kuzaala nga tabagala baana. Namugamba njagala abaana aba 2. Mukana akajanja kaffe. Naga akaddemu amuzaalireyo. Osanga namwagala munna. Yamulekayo mu ddwaliro. Come on. Omukazi yazaala mu ddwaliro ng'omusajja alika. Takwatibwa mukafa nsonyi muli. Yabaweereza ssente eziva mu ddwaliro. Ne beekomyawo bokka ewaka. Naye omukazi nakati aŋŋamba omusajja tayagala mwana oyo. Amumuka kabukasi. Tukiba kiraba kati omwana aba innocent. No, omwana aba innocent naye abakazi era ebyo bizibu byaffe kye batugamba mwekebeze kati nga mugenda okuzaala. Abaana bonna kati abalwadde basikoseeze kye bakyogera. Mutuyambe mwekebeze. Gwe mulanga gw'abaana abanyasikose. Lwaki muzaala abaana ne babaana obulamu bwawe bwonna nga bagenda kuba ku ddagala. Paka lwalifa. N'eddiini ekyogera kebeza omuntu gw'ogenda okugenda naye mu ki?
Anta mwa excitement sanja kinyirira kya kabi tugizegizemu aho kifunye olubuto kikaka twaki opangisa ntubera nufenna tetwekebezeseza tetukoze eki temutudde kwebuuza abaana oyagala abaana kubaana ekituyamba wano okunyumyamu buli omu ategeere munne lwakuba nti abakazi era bwe mugenda ku ddeeti ebyekisiru kulya chipusi ku ddeeti tugende ku ddeeti abantu mugende ku ddeeti guno omulembe gwakyuka genda ku ddeeti ogenda ku ddeeti si kwegatta ogenda ku ddeeti kusisinkana muntu omubuuza ebyo sikulya byotalyangako sikulya byotalyangako olwokuba kututte kusena togendangayo wenna n'obabayika otudde onoonya simu oya recording abantu kutulaga nti oli ku Serena sooka obuuza ebintu ebyamagezi ku ddeeti HIV status oyagala abaana ekyo kikulu nnyo oyagala abaana era oyagala bameka enjoboza ku ddeeti esooka ku ddeeti esooka olunaku lwakuwadde nti musisinkane mwebuuze ebibuuzo ebyamagezi ne bwoba tolidde emmere naye buuza ebintu byamagezi maama wo gyali wakati maama abalemesa obufumbo maama alemesa bufumbo oyo eri omukazi owakajanja nazaalawo akulemesa obufumbo lwakajanjako nedda ne balamu baffe batulemesa akajanja obufumbo lwakajanja kaffe nedda bannange we tunaategeera nti we tufumbirwa tuba tufumbiddwa Shalom sifumbirwangako maamawo yadde baganda bo tugenda kuwangala mu bufumbo nafumbirwa mwanyoko sekika kyonna naye tuba mwakatukwana nengulya maama woddira ati mugula negula obuganzi oba obuganzi mukwano gwe kyoba omanyi oli mutabani we tosobola kwagala kusinga mutabani we taswava mutabani we maama ife tutuuka nga batuwasizza ne twagala okuteekawo okugeraageranya wakati waffe ne bazadde bababba baffe nazaalawo azaala baawo tazaala gwe nga naawe nnyoko waatamuzaala nyazaala akajanja kakutwala bamulamu simanyamba tutte ku javasi bamulamba baseebulule ati bagenda kwagala nnyo okujjako nga balamu bo bakyaliibo ng'osobola otambulamuko nabo ate mulamu okufuuka kyaliiwo oba oluddeyo mu maka tekijja kiggwa bugwe anti omanyi akajanja kesaagala nze era tosobola kunsanga nga bunaku nkubira nazaala wange essimu kiri reya nnyo by the way nazaala wange yatera okunkubira muli bulungi n'abuuzako bazzukulu naye nga nze namukubidde kujjako nga baŋŋaye nti maama mulwadde kuba kati njagala kubuuza mubuuzaako mumuwa omukka gwassa Shamimu oli nyaza maama wo nanti olwo nze saagala teeka maama ku ransomu maama teyandibadde ggwe lwaki omugala teyandibadde ggwe kuba obadde omweguzisa obukeeki obadde omweguza buddira obumutwalira buno batunga buno bwokula futsi nze era nsinga nali musajja woogulira maama wange ekirabo mugambira maama kizzeeyo lwaki saagala ransom tukyankalanyeemu maama asirise maama tewandisirise teyandibadde ggwe maama wano gwe gwembadde ngulya ddira nti olwo bazikulangira maama gwe mbadde mpaddira maama gwe gwembadde wano nga maama mbadde neerekereza gwe walwala nezija ku kitanda omwana ow'obulenzi aliyeyo maama wo bwalwala baganda baabawala bamujjanjabe oba leka byokologede wejjanjabire ennyoko si mukazi ono gwe wasa agenda kujjanjabira nedda mukwano abakazi awo akajanja we katandikira Shalom tekijja kukola ekyo ddya omukamwana bamuleeta okujjanjaba maama n'amanya tebalinzizaako yalooza ashwalensi abaawoze ekika ekyo ebbanja n'alyoka abajoga n'alyoka buli ssaawa nga bwe mugambako agamba maama wano bwalwala nze nsula mu ddwaliro mwanfuula nze nansi ndoza amneta awasaawo sigala ne maama mumuteekako ransom eno nti omukazi ono ne bw'aba alina empisa embi atuuka n'abagamba kati bannanga ensi eno ekirabo etyo omukazi abadde asiiba maama Tifa nga mbeereddewo kale wadde mwabuka mulekere ennyumba maama Tifa nga maama Tifa ne nazaala ne bw'aba agambye bamulekere ennyumba era agamba teyandibadde ggwe maama tulina omukazi w'omuwasa muwe limiti ku famire yo
tabalina bba mikwano gye takkirizibwa kkubira baganda bo masimu ng'akwogerako olwo olukusa alugjawa abafe walina bba musajja waba ayina ekizibu kyalina akulinde mu kisenge akikugambe omboggolera mu bantu sikyagala akakodyo nakawa abakazi teri musajja ne waba aliko mmandwa mulinde nga toyombye bw'ayingira ggala ekisenge. Before you go, let's first talk. Mugambe ekiro kyennyini omugabe tetugenda kwebaka tugenda kwogera. We are going to talk. Waliwo ebintu ebinyigiriza njagala kumanya oba binaakyuka oba tebiikyuke. Wemba wabbigumiikiriza mbigumiikirize, wemba sibiigumiikirize ngende. Olina omusajja muwe ekitiibwa naye tomutya. Abafe! Respect ne fear birala. Olina okuba n'omuntu ng'omwagala ng'omuwa ekitiibwa si muntu gw'oyagala naye ng'omutya. Aye kwali muganda wa gikapo. Seso beera nawe Shalom ng'ate omusajja muwe ekitiibwa naye tomutya. Kuba tewafumbirwa waki wafumbirwa omuntu gw'otya. Omuntu akwambula n'akwebakako oba otya waaki. Kitegeeza bwakunyiiza lwaki onoonya third parties. Njakuggala ekisenge nkiteekemu ekisumuluzo nkikwate. Nkugambe hano tusaba twogere. Wazadde ebweru jagala yes oba nno. Ebigambo bibeere bitono. Wazadde ebweru tewazadde. Ati omwana oyo kati olaba babinganya kanange. Yes oba nno. Simanye bwo omwana wange kuba kati oli alina abasajja abalala. Omusajja bw'otuula n'oyogera naye. Olaba ne bw'aba tasobodde kuddamu straight bigambo ebyo nga biri straight. Mugambe leo tetugenda kukola. Ng'ogamba musajja eyeddira enkima? Eyeddira enkima. Ebyo by'abasajja simanyi eddira nkima era kuba kumutya. Kwe kumuleetera ebyo okutandika mu bantu. Nze yeddira enkima. Faba olugave? Nze olugave? Nja kutimpula. Ebyo abyogera wano nga mumulaba. Wadda ye kaba mugalya mu kisenge n'ayagala okuyimuka nawe ekisumuluzo nja kifulashinga. Bibeera maka g'abasajja ebyo. Naati omukazi osobola musajja obbaawo. Omanyi amaanyi Mukama ge yatuwa ggwe. Nze simanyi lwaki abakazi lwabaawukana baleetamu ne third parties. Oba osobola okwegonjolera ensonga. Amaanyi ge tubalinako mmwe. Nze sisobola kuyingiza third party mu bintu byange bikyankalanyi. Naati amaanyi gonna mu ohalinga abakuvumirako kati mulumbe eno mutezi audio byonna ebyo byenjagala okuta mu audios bibawe nsobola bimwegambira ng'atudde wano ng'antudde awo. Sikusindika audio ziba bloga. Era ne tukkiriziganya nti kiganye ng'atudde wano ng'antudde awo. Ne mmugamba kati kiganye tukite naye nakkiriza nti omanyi Shamimu kiganye. Wallahi kiganye. Tukite. Kati era awo ne twogera ng'abantu bakulu. Abaana ogenda leeta ki? Kubanze nzikiriza bw'oyawukana n'omusajja byonna bigenda kuba tebikyali byerimu. Wanaaba asobodde otuwa fees ayinza obutasobola tuwa rent. Wenzikiririza okuvaayo mu maka ago kitegeeza nsobola okukola ki? Okwebeezaawo. Era ne mubuuza ng'omuntu mukulu nti nsaba nsaagala kugoba. Kuba nawe twali twegatta tewangoba misinde. Kati tulinamu abaana wano. Tugenda balabirira tutya oleeta ki ndeeta ki? Ngenda sasula fees njakola 70% neyanziza gonyonya 30 kuba omusajja alina agamba nja kuwaayo 50% ku baana mubalina babiri abaana bammwe babiri bw'angamba okupa 50% nga twawukanye mukwano mwebaza bulungi nnyo ereze ssente buli wazimpa muteerako tweyanziza nnyo ssebo n'abaana nembawo essimu mwebaze taata wammwe ekyo kiri mu mutwe gwo bw'abaana abakazi fena bwe tulina okweyisa abakazi bakimanyi abaana ba musajja internet eyonoonye bwononye bantu abaana ba musajja kubeera babaziika waabwe okitegedde naye era bwe muba kuba akulira mu ggwe nga maama kyova olaba akuyita maama bwe muba mulina obuzibu ne mwawukana omusajja n'asigala nga asookuwa 60% noonya 40% because lubeera bw'oyawukana n'omuntu ebintu tebisigala byebimu bikyukamu. Saagala mukazi abirye mwana wange. Kati gwe naawe oli wanjawulo. Sikyagala. Kati gwe bw'oba osobola okuleeta zonna. Byonna buli kimu. Saagala kati gwe ate oli wanjawulo. Omwana akulenga bamuteekamu ebigambo. Anti era gwe bw'oba ozireese making sure nti omwana we balina mu essimu yeebaze kubeera osobola kuba byonna ng'obireeta nga bamugashirawo talina yadde ekikumi kyatuwa. Tewali obuzibu awo. Ali ku nkoko ate mwe munamba muli baana. Omusajja mwayawukana afunye essomero. Akugambye omwana mutwale eyo buli kimu nakikoze eki nakisasudde omukazi naganze njagala lya wano nga mikwano gye gyamugaye lwaki yakufunira essomero kwata omwana omutwale ku ssomero asome bambi ekisiru
abakazi mulina amaanyi gonna agatula ne babba bammwe n'omubuulira ebikuluma bw'agaana okukyuka era addamu omuyite omugambe nkuwadde tuli ku last warning nze saakufumbirwako kuswala mu bantu saakufumbirwako kola bino ekituleetera ebizibu n'olaba ebyo ebiri mu mawulire nti omusajja abadde amukola kino omusajja abadde amukola kino ebyo binaffe tetwagala bimanya ku ntandikwa bw'oba wali tobyagala wali obigaanirawo omugambirewo mukwano olaba nze ekyo sikikola ano sexy bwe tuli bafumbo sikikola bw'olaba akiremeddeko kkiriza ekyo sikya abadde teyeerabidde muze kati kiri gy'oli era nga gwe omukazi abakazi ebintu ebisinga ffe tubyereetera nga tulowooza tunaakyusa okyusa otya omuntu omukulu nnyina gw'ataakyusa amukono sinza akuzaala era wano twogeramu nga bantu n'abantu be tutaakula ffembi buli omu alabe nti akyusa embeera ze mbi eziri eri munne tusobole okubeera mu environment ennungi nga tukola ki mwetwawukanya abafumbo mwewaayira nga abantu nga mwawukanye mwewaayira ekyo tulina otandika okkirekeraawo kati abantu bawaayira abafumbo nga baawukanye anti generation abaana kati abafumbirwa bato that's the challenge si mu myaka mu ndowooza kamuswaza aswale tulina abato mu myaka kyokka nga bakulu mu ndowooza buli bw'otuwa ebibi bya bbaawo n'omwambula tubambula aba mbaye manyi mujja bba ku sayidi yange nze kanswaza omusajja mugenda bba ku sayidi yange kisoboka bw'ojja n'otugamba bbaawo abadde tamalaako nga tubuuza obadde okolayo ki nga tutandika okukubamu obufaananyi nga mwegatta bakyala banaye kuguma tukwambula n'omusajja ne tumwambula omusajja tasobola swala yekka naawe oba oswalirako bw'ojja n'otugamba bbaawo nga abadde musezi tukkiriza nti oliiridde ebbanga kati okooye bukooyi akazi akolaba tekikalinga abakazi balala kali awo kafu nnyo nnyo na mukazi nno okwambala sikaati nnaku yansi eno omukazi abadde awunya owaki obadde wamanyiira awunya naawe oli mukyafu abantu bakomye omuzoogo ogw'okwerangira nga baawukanye we can do better bino ebintu mbabuulira abakazi tusobola okusolovinga ensonga zaffe aba third parties babiri kuba ne ku ddeeti mugenda aba ne mweyambula babiri ebintu byonoonekera ku ddeeti obufumbo bwonna bwonoonekera mu kukwanibwa omusajja kwanya atya yansanga nankuba kabina noseka gwegweza loogi ey'ettaano yankuba kabina tunaendeka sakuŋŋamba bulungi simaka kkubye ekyo kisookera ddala ng'omusajja disrespectinze omukyala noli ababyaga disrespect eyo ne bwe nnaaba nkuzaddemu erina okudda waliwo omusajja ajja mu inbox y'omuntu oba n'amukubira n'agamba dde nsaba kwogerako naawe nina ensonga zange zenjagala okutuusa ne musisinkana n'ayogera naawe yes in a respectful way n'omubuuza by'oyagala omubuuza n'akuddamu kyokka ate abakazi era nabagamba tekiditamininga nti bwe mugenda ku ddeeti n'obuuza ebibuuzo bye nkugambye omusajja aba mutuufu kitegeeza ati olina okuba n'okutya okuwulira ennyo ayogera atya variations ze ziri zitya full stop agiteekawo ne question mark agiteekawo okumanya oba alimba oba talimba red flags zonna zibeerawo nga batukwana just tuziiginowaringa nga tugamba bwenna amala omuzaalira ajja kukyuka atajja kukyuka mukwana ajja kuba yoyo wakubira essimu n'otagikwata n'olaba essimu ezzeeko ng'agamba nze saagala mukazi gwe nkubira ssimu mulundi gumu n'atakwata muli ku ddeeti owulira oli ku ddeeti n'omugamba mbadde essimu mbadde sigirina anti bwewo saagala bakazi benzi n'omanyirawo bajja kumpaayirizaamu ekyobwenzi ajja kumboggolera era mu mbeera gy'ayogeddemu bw'ati yandinkuba namukko mu maaso eyo decision gy'okola awo ge maziga g'okaaba oba lyessanyu ly'obeera nalyo mudda kyokka ate era osobola okufuna omusajja atalina mpisa n'omukyusizaawo mu kukukwana n'afuna empisa n'aboggola n'omugaa tebamboggolera bwe tunaaba tunaabeera babiri sirimbwa n'omugaa tugenda kufunayo embwa nga buli bw'oyagala obboggola ogiboggolera anti olwo oba omugema ategeere bwe bakuleeta abalamu bo bakwanjulya babuuzeeko seka funawo otuula funawo okomya emboozi balamu baffe batwagala lw'abaganda baabwe singa okeera n'ovaayo nga baagala omulala gw'abawadde
abaana ba muganda be bonna baba babayita basenga na taata muto gwe abaana babbaawo bazadde abalala obeera step mother waabwe era baba abaana bamugjawo jjajja waabwe nazaalawo abeera jjajja tekikyuka erinnya terikola ki terikyuka abaana babbaawo ne baba bakwagala batya baga oyo maama affe mukyala wa taata waffe nze step mother wange mama muto like she's not my biological mom but she's cool anyway so nazaala ofuna w'omukoma muwe ekitiibwa kye nga nnyazaala naye tosussa kamanyiiro kakuba nti wabafumbirwamu buli weekend ne sande gwayambaza abaana wa maama olinza okugamba yo nnyoko yakuzaala buli yidi noweereza abaana baawo ne bw'aba ayagala atya buli yidi okubatwala sima bonna bakuŋŋaanirayo baako ne yidi gy'ogamba nti nedda nze sigenda mbigaanyo ngenda fumba mmere hani nsaba tulye ku mmere olina omusajja okuva we baakuwasa yidi zonna oziriira waabwe kati oliwulira ddi amaanyi go ng'omukyala nti leero ngenda fumba kale naawe fumbako leero bayite abeewaabwe bajje baliirako awaka weekend abaana mugende wa maama yidi holiday mwena ne babatwala n'omukazi waako muba temukyali mu bufumbo muba muli mu kuzannyamu teekawo limiti y'omukazi ne maama wo ogenda laba ng'ogemye akamanyiiro akava ew'omukazi ogemye akamanyiiro akava ewammwe okakumyeko nze sobola kweprotectinga ku saidi ya musajja bwe defending ne defending ogwo mulimu gwe yalina okundifendinga ensi eri mukunjogerako biki bagambye ki bagambye omukazi kati kino kuba bbanga mmanyi n'okusinga abantu ne famire ye yonna kimukakatako ewaabwe okuwoza era sisubirayo wa saidi ya bba wange yenna kunkubira kuŋŋamba owaaye kino mulina kukubira mutabani wammwe nange kinkakatako okudifendinga omusajja wange ewaffe nga ŋŋema ki kamanyiiro naye mugema akamanyiiro okumanyiira abeewaffe n'abeewaffe mbagema akamanyiiro okumanyiira omusajja wange omusajja wasobolera ddala okuba nga talina kyokka ne bamuwa ekitiibwa ewammwe nga gwe wasetinga engeri gy'omuzimbyemu mubako be bateeka mu tenti nga n'owuwo mwali empombo zaako nga n'owuwo mwali nga mwali baawo bw'aba yasobodde kuwaayo mu lumbe 10,000 gye baleetere toyongerako zizo okakase obagambe omusajja wange abawadde 10,000 ate olina okufuna wodde owulira amugeya mama anti mukwano waliyo abazirina era nga n'okuziwaayo mu lumbe nga mwafiiriddwa era tasaziwaayo ne wabaawo ne bbaawo nga talina naye ng'amanyi nti muko ng'ajja kukwata 10,000 agiteeke muki mu bbaasa don't prove a point bbaawo yasobodde 10 ekirungi we mba mwetaaga renti tolina weewamwe gwe wali okubidde kyasobola bbaawo kyoba otambuliramu baganda bo bonna baba abazimbira nga bbaawo tannafuna zizimba giroota wakkala tomuteeka ku pressure wejje ku pressure gy'emikwano bakwano baffe abo be bantu abasingira ddala obutatwagala emikwano gy'abakazi mibi nnyo tegitwagala be baloga abasooka mikwano tejagala kwa munabe nga mbufumba ate benkedde buli wo bagamba njagala kuvaayo be basooka okwagala okufulumiza keesi yasoma ebbaluwa nogamba kubanza omuntu yenna bw'aba yawukana n'omuntu kyandibadde kirungi mubaweemu space batuule bennyonnyole naye wankola kino nange nonkola ki because abantu ab'okwawukana ne bwe mugenda ku lwenzooli baba ina okwawukana nga bakwawukana nga beekooye baba beekooye ate abanaddiŋŋana naye wayitawo emyaka egi bamala ne beddiŋŋana bwe baba nga entuuko yaabwe yali erina kuba bwetyo abalina bba bonna mu bintu byabaagala n'ebigambo muteekangayo bitono ddala waliwo abantu abaagala nga beerira na mu nkukutu olw'ebigambo lwe beeyogerera n'emikwano ebigambo bye baayogera nga batya buli omu sayidi okuswaza mikwano gye okumanya nti baddiŋŋana nga beeyagalira mu nkukutu Haji Kapo kyeyagamba nti mwe mutasukka kisenge nga mwawukanye
ne teri abanenyanga muddinganya teri akimanya teri kyekiri kyenkugambye nti abakazi amaanyi ge tulina ku babba baffe just mukazi musiru yatagamanyi omugwako naye omukazi ategeera amaanyi golina ku bbawo teweetaaga yadde nazaala omukubira simu yadde baganda bokujja kukuyambako oyo omusajja omwesobolera kyova Mungu yamukuwa omutte nga nabyo busitole yabukedde asikutta tali abaana basomesajja ne mama waabwe ensonyi zaabaweddemu nekiri ekyokusaasira nako Mungu n'akubajjako kuba aliwo obufumbo butuuka ku stage nga mulimu kwesaasira nga yavaawo buli omu ng'akwatibwa bukwatibwa munne ennaku kati mulabe mutaalagewa yenna anaanuuse kati ono yafuna prostate bwenvaawo n'amujjanjaba ng'ayiika bw'atyo takyanywa sukaali nze mmanyi sukaali gwanywa nze mujjukiza nze mugasooka weepime ku makya n'ogamba munnange akati tukuze ate bwe naamuleka nze mujjukiza empeke omusajja addamira empeke ng'azikweka omukyala beba abakazi b'osanga nga bamugamba bba wali mu bwenzi najja kukomawo bali mu kisenge eki buli omu alinamu ekitanda naye nga bajja ku mukolo bayimirira mukyala gundi banaagenda tubuuza akeera omwami nabina nakwata ku mukyala we ne babawuubirako ne bagamba abo ne bamaze emyaka 3 mwejja mu bufumbo naye nga balina ebitanda ebyo buli omu oluyingira ekibagatta ddiiro n'abaana na mikolo ekisenge nga kyabaawula dda batuuka kweyo point baba basigala kusaasirigana obufumbo butuukamu eyo stage abasinga Mungu basaasidde nga babadde bakkiriza bulungi nga bakisabira n'obufumbo bwabwe babusabira babeerawo ne baawukana nga buli omu tayagala kuta munne abasajja gye bali abakozi abakazi ebintu bingi ne bakyuka ne batereera tolaba bino byozunga ku classroom nga gwomu kubakubiriza abasajja okudda ewaka ku ssaawa 2 banoddayo kono tulamu n'abaana awo ogamba abasajja kirungi nnyo tulamu n'abaana bo kirungi nga gwe watuta abaana mu paaka ne batayo ku weekend era bekyalomu ogenda tandika zikola story nga tukubiriza nga tukutyaza nga gwobuulirira abasajja abo abufu mama balinda ba so munnange obufumbo abakazi tusabire nnyo abasajja betugenda okufuna buli kachansi konna kofunawo sabira omusajjawo sabira famire yo sabira abaana bo weesabire ngagwe osabire emikwano egy'abaana bo egiriranye bbaawo era bw'oba togyagala ng'olaba gimutwala saba nnyo Allah gisaala ne tahajjudi bonna agimuggyeko tusaba Katonda n'aggyako omusajja w'abantu aboononefu n'amuleetera emikwano emituufu bawo tava mu mabaala tomwagala mu mabaala saala tahajjudi terimba bw'obanga ddala bw'oba ogisaala okkiriza nti agenda okwanukula ye Allahu mujje ku mabaala amazima galwayo naye bwe gatandika okujja kati Mungu omusaba nga ya Allah omwami wange mwagalanga adde ewaka ne tubeera n'abaana isha n'agisaalira wano naye kasita ziwera 12 nga bamutwala mu bbaala oli mu bbaala ogenda okulaba osumagire kumbe saala zikola eri zitandise bakusalya saa 9 okuli osumagira ekiro olaba mukazi kuyimuka ebbaala tekyakunyumira walaba nebyo binyiza agenda olaba koona kagamba nti tusaale kanyane kanve ku bbaala sajja mubasabire omusajja wo musabire Allah ajja kwanukula tomuta musabire okirabye ekyo bakusabira nga kirasirumu buli wogiyitako bwoti kakale newunya abasajja abakulu abatuulaawo abakazi bakimukola ebintu ebanaye ani munanga abakazi abasinga okujjako ng'oli yajja tazze kufumbirwa naye omukazi yenna yajja mu bufumbo nga yagala bubeerewo aba ayagala mateefu ekirala kiswaza nnyo okuwulira omuntu gw'obadde weeyambulira nga naye akweyambulira nga bamwogerako ebigambo bw'oba oyagala kuwa testimoniyo kyandibadde kirungi you take your time
olabe when is the right time oba yawukanye n'omuntu weewa time ohiringe omovinge on okole ebibyo wokkiririza ddala nti kati mponye bw'oba oyagala naddala ng'oli mu mawulire osobola okujja n'otuwa sad story yo naye ng'owonye nga si mu kaseera ka kuba nti bona asika eno naasika eryo n'atwala eno n'atwala eri buli omu ayagala proving a point buli omu ayagala kulaga nti side kwendi yeewangudde gwe ng'akirimu sooka otuule ogambe sinnawona. I haven't. Omuntu awonye mwenna yitawo abantu mwogerera. Yeeyogerera. Yeewa time na movinga on nakola ebintu bye mukadde kakakasa nti kati I'm ready for this ajjayo kennyini niyeeyogerera story bwe yali. Ensi neewuniikirira. Ensi neewuniikirira n'egamba mukazi munnaffe nga waguma. You were a hero. Kuba abakazi bangi bwe bambi abali mu bufumbo nga bye basangayo si birungi. Naye era nga bwe nkugambye kukikkiriza mu ntandikwa kasita tolerating ekintu ky'otayagala oli alowooza kikunyumidde kiri okay akuba ogutandika nogayadde yeerabidde bambi yankubye tagenderedde kuba yeetonze yabadde agenderedde mukwano kuba tanywa njaga yakubye kuba akuba nakusindika ku gaasi nakwokya akandiza kakyoyize olina essayiko olina omulalu mu nju kati bw'ojja n'okitugamba tukugamba oyo nno olina omwegendereza either osalawo okuba n'omulalu oba okuvaayo bw'okkiriza n'osigalawo kiba kitegeeza wakkiriza byonna ebigenda okugirako eyo package gye yasooka okukuwa kuba alina okuddamu n'azimba package ku nno n'agikuwa ng'esinga ku gye yakuwa luli tulina aba akwagalako lubali ng'abalowooza bikunyumira amala kululaba kuba tulina abantu abalalu nga bangi nnyo buli omu edda lulivaaringa kati waliwo abantu nga banyumirwa nga abakazi bakaaba abasajja gye bali nga ye ekimusanyusa abakazi nga bakaaba tewalaba story y'omusajja wano yali atta abakazi nga bateeka mu biveera mu biveera bya black nga kyekimunyumira ye nga kimunyumira bw'abakwata n'abatta n'abateeka mu biveera bya waliwo gwe yasuula awo ku masiro ogwe yasuula ennankulabye yajjanga abasuula mu bifo eby'enjawulo naye nga ye kyekimunyumira so kati olina okwegendereza nnyani gw'ogenda okufumbirwa ni gw'otagenda fumbirwa nsimadde simanyi tutaze kukwata kiraamu obadde okyayogera aya munnange ndowooza okirabye obadde okyayogera tusobola okwogera paka kiro tetugaasukanya sabuka olwaleero mubeere bulungi mweraba